kitalo ddala. Eddwaliro ly'e Mengo liwambye omulambo mbu ligubanja miliyoni 64. Kankikuddemu kyaka kati amagezi gazze. Eddwaliro ly'e Mengo liwambye omulambo nga ligamba ligubanja miliyoni 64. Kyazze kitya? Okusinziira ku information gye bampadde bantegezezzaako nti SMX omwana waffe mutabani waffe yafudde babadde bamuyita Kiberu. Yes, yabadde Kiberu Jesse. Ono Jesse nebanake. Ono ebintu byetunuulya ng'olabanga ebitasoboka ng'olabanga ebisoboka ng'olabanga ebitasoboka ng'olabanga ebisoboka naye ate nga gyebiri. Omulambo bagubanja miliyoni 64. Ezo ssente nga wazikutte bannange nze ndaba lwakuba kino omuntu ayinza okukyogera olw'ensonga afudde taba muntu wo, taba mwana wo, taba muganda wo, taba taata wo, taba senga wo, taba kyonna kikiri. Naye omuntu okyandimugidde mbongo n'agamba omulambo ogwo ngubalekera ne bagweziikira. Olwa miliyoni 64. Miliyoni 64 esobola transforminga obulamu bwa family member mweyo family. Okitegeera miliyoni 64 osobola ogulako poloti ya 2 n'ozimbako ennyumba ya 2 kazibereza abapangisa. Already oli mu miliyoni 40 ne wasigalawo n'endala miliyoni 24. So kyazze kitya? Iyo mbadde ngenze lwa nsonga ya bwavu. Manyi obwavu butogeza we buti. Ensonga kintanse ne statement nti ebyo bisobola byogera ngo afudde si mwana wo naye wabeera nga mwana wo munnange okola buli kisoboka naye bakusaba miliyoni 10 okusobola okugyayo omulambo ogwo manyi nti omwana wange namuziika wano eno n'amagumba ge we gali. So okusinza ku family y'abajesi bagamba nti mutabani waabwe Kiberu yafunamuko obuzibu ku bwongo. Wafunamu obuzibu ku bwongo n'adduka ewaka nera kyabatwalira weeks 2 ku 3 okumufuna ng'alinganga agudde eddalu kitwale bwe tuti mental illness. So bwe bamufuna ne bamuddusa mu ddwaliro ki e Mengo. Mu ddwaliro e Mengo ne babasaba miliyoni 30. Babasaba miliyoni 30 ko booke sente ezo tujja sobola bunnyo okubeera nga tuziraisinga ne batandika okubeera nga bagira ne batandika okubeera nga bamuwa treatment. However baneno bamala ne bamutwala mu ICU. Mu ICU ye yafiiridde. Okusinziira ku ddwaliro ligamba nti bafamily member bagamba yes yafunamu kazoole ku bwongo, mental illness akazoole ku bwongo. Ekyo kyo tukimanyi n'adduka ewaka n'ogenda okumufuna naye ng'omulaba nti alinako ekitali kituufu ku bwongo. Okusinza ate bo ku ddwaliro ly'e Mengo lyo ligamba nti yes bamuleeta ng'ekyo weekiri. However yalinamu ne organize zaali zitandise okubeera nga ziweakeninga organ failure oba ebibumba akataago omutima n'ebisigadde ng'ebyo. Bano nga bagamba naye nga tekyali bwe kityo. Okusinza ku ddwaliro nga bagamba tomanya time we yaddukira ewaka ezo weeks 2-3 we yafuniramu obuzibu buneeno. Okitegeera. So neeramu ne bakola asima diox ebigambo bibaddeawo bingi ebyolusawo okugyamu obukyafu kigambo bannange bibadde tamuzi nga 3-4 nsoboddeko okwatako eyo nayo yennyini sisobodde gibeera nga ngibagamba ogibamalirayo abasawo abali wanene detoxification kiri awo ekito yes kugyamu ng'obutwatatwa biki mu mubiri muba mu organize ezo. So nekiraisinga ssente okuva ku miliyoni 3 ze basooka okubeera nga bagamba paka ku miliyoni 64 okutuuka we yafiiridde ng'ali mu custody y'eddwaliro ly'e Mengo. Family bagamba basobodde okuraisinga miliyoni 24 basobole okubeera nga babawo omulambo. Eddwaliro ligamba twagala miliyoni 64 okusobola okubeera nga tubawo omulambo. Kati abijuliridde kooti. Okusinziira ku reference gye batuwadde bagamba nti eddwaliro okuwamba omulambo because mugubanja kya bumenyi bw'amateeka tekiriyo mateeka. Okusinziira ku information gye nfunye nti eddwaliro lyonna limala liwamba omulambo nti bannanga omulambo tetugenda gubawo olw'ensonga eno temunabamalayo ssente musobola okukwatako ze mbawaddeko olw'ensonga babeera bakozeseza treatment zaabwe eddagala lyabwe n'ebisigadde ng'ebyo naye mbu kiba kimenya mateeka eddwaliro kati nga bano bwe baleseeko miliyoni 24 ate simukwata eza 24 ne mubawo omulambo olw'edda oli omuntu afudde naye mbu kimenya mateeka eddwaliro lyonna okuwamba omulambo olw'ensonga mbu omulambo ogwo bagubanja ssente tegunaabeera nga gusasula kati yo omulambo gusasule guti. Ya Mukama Katonda wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige ne ku notification bell ebisigadde obitulekere.